Bannayuganda bagezaako okuba abayiiya wakati mu kwetandikirawo emirimu emitonotono okusobola okwekulaakulanya kyokka wakyaliwo ebikyabasoomooza mu kusitula bizinesi zaabwe n'okuzifunira akatale. Tugezaako okubaleeta awamu tuyiiye engeri empya ey'okukolamu kino ekintu. Tukiyiiye tusobole okulaba nti buli kitongole kikola ekintu kya njawulo ku bitongole ebirala. Brian Magene ngono omukugu mu byenfuna agamba nti bakizudde ng'olw'embeera eno bangi basigadde emabega mu kuddukanya bizinesi zaabwe nga kino kiremesezza eggwanga okwongera ku makolero agaliwo. Badde ku next level buli musomo gwe bamala buli program gye bayitamu nga bagenda ku level eddako. Wansi twagalayo abalimi waliyo kati ba innovators abakwatira kwaba abalimi ffe balyoke batuwe ebirungi bye bamaze okulima. Regina Nakayengo okuva mu kitongole Kirwenda Beverage agamba nti newankubadde abavubuka bagezaako okwetandikirawo emirimu kyokka bizinesi nnyingi eziwunzika nga zifiiridde mu kkubo olw'obutaba na bukugu ssaako n'okwagala ensimbi ez'amangu. Abavubuka abamu tebabufunamu lwa nsonga nti baagala kagwirawo, tebalina bugumiikiriza, tebafaayo kuyiga. Ate abamu bakola cut and paste, balaba tibena okoze tiba next baagala kola tiba naye tebamanyi na gy'ogijje gy'otandikidde gy'osembera. Mu kaweefube w'okulaba nga abantu abaliko kye beetandikiddewo bayambibwa ab'omukago gwa Bulaya gwa European Union nga bali wamu n'aba Esteem Rising bategese olukuŋŋaana lw'abalina bizinesi entonotono mwe bagenda okuyita okubabangula ku ngeri gye basobola okufunira ebintu bye bakola akatale. Participate at the Kampala Impact Day will not in the long run but in the medium run also participate at these larger EU-Uganda business forums to further strengthen the partnerships between our enterprises. Ba entrepreneurs bajja kufunamu lwakubanga waliwo opportunities okufuna investor ateekamu ssente mu business yo. Brian Magene nga yakulira ekibiina ki Esteem Rising agamba bw'otunuulira abantu abasinze okwetandikirawo emirimu emitonotono bangi bali mu Kampala nga ensonga lwaki basazeewo okutandikira wano. Olukuŋŋaana luno lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 3 era nga lwakwetabamu abakugu okuva mu mawanga ag'enjawulo okusomesa abantu ku ngeri gye basobola okwongera okufuna mu bye bakola. Sulaiman Sebuggwawo ne Jacqueline Nantale, BBSKATI, gy'otobadde.